Abawandiisi b'ebitabo bonna baweereddwa amagezi ag'okutwala ekitone kino ng'ekyenfuna so si kwejalabya ng'amagezi gano gabaweereddwa omugagga Fugge ate omukugu mu kuwandiika ebitabo nga yesenkulu w'emikutu egy'amawulire okuva mu ggwanga erya South Africa Dr. Victor Ttunzi. Ono yatandikawo ekitongole mwayita okuyamba abawandiisi mawanga ag'enjawulo ekya Alkebra nga bangi basobodde okufunamu mu bitabo byawandiika ekibayambye okugaggawala. Without authors, there will be no teachers. Without authors, there will be no schools. We want authors to benefit from their skills and craft. We also want to raise authors to be millionaires. Ono olwaliro nga lwamu n'omusumba Solomon Mwesiga omutandisi w'omukutu ogwa KSTV bategese omusomo ku hoteri ya Protea mu kibuga ky'eggwanga Kampala nga guno gwetabiddwamu abawandiisi ab'enjawulo nga bano abakudde okukomya okwejalabya nga bafunye ku nsimbi kubanga kyangu nnyo okuba omugagga leero ate nkya n'oba mwavu. Omusomo guno gwetabiddwamu ne banna bizinensi nga babanguddwa ku bintu eby'enjawulo ng'ono abakuutidde okuta bizinensi ezaakona batandikewo empya nga n'abawandiisi agamba nti basaana okuwagirwa bafune obuyiiya. And if your business is making $50 a month, that means you have to change because you'll never be a millionaire. Ono agamba nti alumye n'ogwengulu okulaba nga baddugavu bafuna mu buyiiya bwabwe nga bwe guli ku bazungu ng'alaze engeri gy'agenda okukolaganamu ne bannamikutu egya TV ku ssemazingo wa Africa okulaba nga ebitabo by'abantu abawandiise bifuna akatale ne bitundibwa mawanga ag'enjawulo. You take this, then you record yourself for not more than 2 minutes, and you talk about the synopsis of your book, and you send us that clip. That clip, we're going to rotate that clip the whole of Africa. And we're still praying for more television stations in Africa to join us. There are others, I'm still going to be traveling. But we need more television stations to join us and to agree with this vision of promoting authors for free. Ono agenze mu maaso n'ayogera ne ku mpaka z'abawandiisi zateeka buli mwaka ng'ono aziwangula afuna obukadde bw'ensimbi za kuno obusoba mu 2 okwongera okuwagira obuyiiya. Dr. Victor Ttunzi aliko obutabo bwaguze obwabo abeetabye mu musomo guno n'abakuutira okwongera okuwandiika n'okwessaako omuwendo baleme kuba balayisi. Abamu ku beetabye mu musomo guno okubadde ne minisita mu bukama bwa Toolo nga yewa gavumenti ez'ebitundu Sande Lusoke Peter basimye enkola y'okugatta abawandiisi n'okubalangira obwereere kibayambe okwekulaakulanya. Ne tubisindika mu nsi yonna ogwo mukisa munene nnyo kitegeeza kigenda kuwa omukisa buli muntu yenna. I believe we need to gang up together because authors, I tell you, we are very important to God. Africa has many languages, actually, and many people from all tribes are all over the world. I will be grateful also my small book to go on the website. People around the world who know our language, Rutoro, they read it. That in English, they read it so that charity begins at home. Yo omusumba Solomon Mwesiga nga yabadde omutegeso omukulu asiimye muwandiisi era omugagga Dr. Victor nga kigenda okuyamba okulaakulanya abawandiisi kuno. Bwe tutaddewo olwaleero naddala TV z'e Uganda kuba ez'ebweru zibaddewo mawanga amalala naye z'e Uganda tubadde tetuliimu mu mukago. Kigenda kuyamba omuwandiisi wa wano mu kifo ky'okugaba obugabi obutabo bwe tubutunde. Lwaki situndaka katabo kange South Africa? Lwaki situndaka katabo kange Nigeria, Ghana, Malawi n'awalala wonna nenzijjayo ku ssente? Lwaki mbeera mwavu ng'ate mpandiise? Lwaki akatabo si kattunzi ng'abazungu batunda ne bafuuka bamilyoneya naye ffe obwaffe tugaba bugabe? Kati enkola eno ejja kuyambako okuba nti tusobola okwemanya ng'abawandiisi ate n'okutunda. Aliko n'obubaka obulala bw'awadde abawandiisi kibayambe okuganyulwa mu bitabo byabwe. Kye tubadde tukola tuwandiika tetulanga abantu tebamanyi. Naddala ekintu ky'okulanga bannayuganda bye tukola byonna okikola n'omala gateekawo n'olowooza nti bajja kulowoozaako. Naye kino kijja kuyamba kinene mu ngeri gye tutandika okutunda obutabo naffe tufunemuko ku kasente. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.